amaka amateefu nga tegalimu nkaayana kuba buli kimu tubadde tukikola nga tukkiriziganya tuteesa ne tusalawo ne tugoberera ekyo ffenna wamu nga tewali nkaayana wadde abaana tubakuziza nga tubakuza mu ngeri nga yawamu tewali gamba nti ate taata oba akoze kino oba maama ko nedda maama kyayogera ate ne taata kyajja okwogera kwegamba ne tubanga n'abaana tebamanya ani asinga okuba omulungi ffenna tuli balungi n'olwekyo okubatambuza obulungi mu ngeri yonna gye munaba mutambuddemu naddala nga muddayo mu maka gammwe. Mwami Ssebuggwawo alwalidde akaseera akawerako naye ng'abaana bwe bagambye tumujjanjabye tewali kyatafunye buli kimu ekirungi akifunye. Abasawo bakoze kyonna ekisoboka. Tubaddeko e Nairobi, tubaddeko e Nakasero, tubaddeko e Mulago. Abaana baffe bano ababeera mu US babadde bakonsultinga badokita ng'era biseera message batuleetera era nga boogeraganya omanyi kati tekinologiya yajja abasawo basobola ocommunicatinga ne bagamba nti kino kiri kiti mukole bwe muti kwegamba ekyo kye tubadde tukola. Mwami Ssebuggwawo tayagala ddwaliro, ye muntu abadde tayagalira ddala ddwaliro era kye twakola kwe kuteeka eddwaliro awaka ne tuteekamu buli kimu era bwe tubadde tumujjanjabira ebiseera ebisinga. Twebaza nnyo baddokita mwenna abakulembeddwa Dokita Malagala bakoze kyonna ekisoboka okulaba nti omwami wange tagenda mu bulumi. Kye tubadde tukola ebiseera ebisembyeyo nti tetwagala afune peyini yonna era agenze talina peyini yonna ng'eddagala lyonna balimuwa eriziyiza peyini kubanga tubadde tumanyi nti mu buli ngeri yonna alina okuwummula naye nga twagala awummule nga talumizibwa. Ekyo kyo tukikoledde ddala bulungi era abasawo bakikoze bulungi. Emyaka gye tumaze ne Mwami Ssebuggwawo kumpi gigenda kuwera 6 mu bufumbo. Omwami wange abadde supportive nnyo mu buli ngeri yonna. Tubadde tukolagana bulungi nnyo. Amaka gaffe gabaddemu essanyu n'okutegeeragana era nga ffe wadde emipiira Archbishop gyayogeddeko ffe nga tulina kukkiriza ttiimu emu tuleme kuleetawo ntalo kwegamba nga kyetwagala ntalo era ebintu byaffe byonna tubadde tubikkiriziganyizaako wamu. Y'ensonga lwaki kituyambye okuba n'amaka amateefu nga tegalimu nkaayana kuba buli kimu tubadde tukikola nga tukkiriziganya tuteesa ne tusalawo ne tugoberera ekyo ffenna wamu nga tewali nkaayana wadde abaana tubakuziza nga tubakuza mu ngeri nga yawamu tewali gamba nti ate taata oba akoze kino oba maama ko nedda maama kyayogera ate ne taata kyajja okwogera kwegamba ne tubanga n'abaana tebamanya ani asinga okuba omulungi ffenna tuli balungi. N'olwekyo ekyo kituyambye nnyo okuza abaana baffe nga balina empisa nnungi nnyo ng'era bamanyi ekigambo okwagalana. Twebaza Mukama, nebaza Mukama kubanga Mwami Ssebuggwawo yampasa nga ndina emyaka 19 nali simanyi nti naaweze 6 nga ndi naye naye Mukama yeebazibwe okuba nti kituukiridde. Bakadde baffe bwe twafumbiriganwa basooka ne beeraliikirira Mwami Ssebuggwawo siniya ne maama nga balowooza nti sijja kufumba kubanga baaga nti muwala oyo omulungi oyo anaakukuuma. Twali Bungereza, ebbaluwa maama gye baawandiika ate Mwami Ssebuggwawo n'agendaga n'engisoma ne ŋŋamba wowo beeraliikiridde kale katutunule naye gye byasembera ng'ate tuli baganzi nnyo mu maka g'omwami n'omukyala Ssebuggwawo.
nga balabira ddala nti omwana waabwe choice ye yali ntuufu nnyo. Era taata yakyogeranga n'abaana we bali wano balamu bange ng'era abagamba nti Daani teyawasa mukazi we wabula yawasiza ffenna nga famire. N'olwekyo ekyo nkyebaliza Mukama nti yannyamba nensobola okukola ekyo bakadde bange kye batuteeka. Muffe twakulira mu famire ya ddiini nnyo. Taata waffe ne maama waffe baali balokole. Bano abalokole abansi bambi tebakuza nviiri, tebalya mabanja, tebakola kigayo famire ze twakuliramu. N'olwekyo ekyo kyatuyamba okubeera okumanya engeri gye tuyinza okukwatamu ebintu. Era ensonga lwaki twasobola okukuza n'okutambuza amaka gaffe mu ngeri efaananiyo nga tumanyi nti Katonda yali nnyo awaka waffe bwe twakulira ffenna. N'olwekyo kyatuyamba nnyo okuba nti tumanyi Mukama era tumwesiga era tumutambulira mu buli kintu kyonna kye tukola. Tusoosa Katonda waffe mu kirala kyonna ebyoka bijja. Bwe bibaawo ebizibu byonna tubikwasa Mukama era Mukama yamanyi engeri gy'abikwatamu. Na kino kize bwe kize n'ebirala bingi byajja twagamba nti Mukama gw'omanyi gw'obireeta era gw'omanyi bw'onoobisolovinga, kubanga choice ya Mukama, embeera za Mukama ziba za njawulo ku zaffe abantu. Okusalawo kwe Mukama kwa njawulo eri ffe abantu. N'olwekyo ffe nga famire tugamba nti Mukama yamanyi byonna ate era Mukama yasalawo. Mwami Ssebugwawo mwebaza, andabiridde bulungi, ankuumye, sijulidde n'akamu, buli kintu kyonna tubadde tutambulira wamu naye. Era nkubira abazadde mwenna mufube okukolera awamu, mutambulire wamu, akawunti zaffe ziba za wamu. Mwami Ssebugwawo tamanyi kulya nguzi, ate nange simanyi kulya nguzi. N'olwekyo ekyo nakyo kituyambye kinene nnyo okubeera ab'amazima. Tetulya nguzi, tuli b'amazima, buli kimu kyonna tutwala ekyo ekibeera ekyaffe, tetutwala ky'abantu balala. Twagala okwebaza obulamu bwa taata. Kansabe Mukama omwami wange akuwa ekiwummulo eky'emirembe. Eternal kingdom in heaven. In the book of 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 14, it is written, and I quote, "But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus." End of quote. And this is from New King James Version. May this promise of eternal life anchor your hearts in the faith that physical death is simply a transition from the earthly dwelling to a heavenly one. Finally, I ask that you not only mourn the death of Engineer Daniel Ssebugwawo, but also celebrate his life and legacy. Although he has departed from us, the beautiful and fond memories which you shared with him will remain, and his impact in the lives of the people that he touched and exemplary conduct will abide forever. I salute his contributions in the sectors of education and engineering, and may his soul rest in eternal peace. He has sent you 50 million shillings from him